Olumukago luwadde twatunuulira ensonga za famire ya Mwebe omwali ne muzeeyi. Mu kitundu ekyo ekisembyeyo omuzeeyi oyo gwe mwalaba nina ennaku kubategeeza nti bambi yalwalidde ennaku 2 zokka muzeeyi n'afa. So kitalo nnyo tubasaasidde nnyo abafamire eyo, kitalo nnyo nnyini ddala ekya muzeeyi gye twava era gye tudda. Tuli mu program Sima y'Amaka, nze John Lwebe Iron Lady. Olwaleero tugenda kubanga tusabukulula ate ensonga endala, wabula si mpya nnyo ensonga zino mwazirabako. Mwena mujjukira muzeeyi Ntoniyo oyo yali ayogera ebigambo bye nga nze nzekka bitegeera, yalimu Abudu, mwena gwe mwagambanga nti Abudu mubbi. Kati mujjukira nnyo bwe twakoma ku nsonga za muzeeyi Ntoniyo nga Abudu akyebuzaabuza n'agamba agenda muzimbira biki ze mbakomerezaawo olwaleero ze tugenda okuba nga tutunuulira. Wabula kulwa munaffe yakatwegattako tugenda kuddayo emabegako tulabe mu kitundu kyaffe mu programu yasooka ensonga za Ntoniyo zaali zitya. Wandyagadde bwe tulaba Abudu tumugambe ki? Njagala kudda mu maka gange. Oyagala kudda mu maka go? Gye nnwalirira. Kati we twogerera ani abeera mu maka go? Abeera mu maka gange? Yagawamba ng'onyagonna. Walimu wengamba ani amupangiza. Mu maka go? Mu maka gange. Abudu yapangisako ku nnyumba zo? Antwala. Wanje? Antwala. Mbuuza naye nga wamuleetanga omupangisa ku nnyumba zo? Abudu yapangisako ku nnyumba zo? Asula muzungu. Wanje? Asula muzungu. Asula wa muzungu? Yagwawo. Yagwawo. Kati mwabeera yateekamu n'omupangisa? Naye omuntu ayinza okubeera n'akola ekintu ng'ekyo nga tewaliwo nkolagana evudde mabega. Omwami oyo twagalana. Yali mukwano gwo? Yali mukwano gwange. Naye mazima ogulebuulira oguza okungomba mu maka gange nakimanya. Ekireka kyava ku mukazi tugenda kunoonyereza. Omukazi aluwa? Omukazi ono gwe yakubbako. Kati nga buno mulabika munda mulimu omuntu. Wano waliwo ekiyumba ky'enkoko. Enkoko n'azikola atya? Naye poliisi wagibuulira nti no Abudu yakola ekintu ekifaana bwe kiti? Muwala wange. Muwala we abeera wa? Mu kikajjo. Fali bino biraba yali grave. Kati kinebaakyo abuzo ono omwami nga amazzi gano bwe gayiika gayikira ddala mu ki? Montana. So you've never bought anything of his? Any property? His land, yes. You bought his land. But everything that he came to us to say he wants to sell, and then we did it completely legally. And all the documents. Okay. They're all there. They're all signed. In fact, one time when he said that we stole the land from him, Abdul took those documents to the authorities. Okay, now I want us to come to an understanding. Muzai says he wants to reclaim his house. Abdul, Muzai tuyinza muyamba tutya? How can he reclaim his house when he sold it and he did it legally and if he did it professionally? Reclaiming for his house, I have nothing to say about that. Jayagenda okutira. He's saying he has attempted to murder him. If we wanted to murder him, Abdul would have done it long time ago. Abdul is the one that has also protected him. Muzei, kakati waneno okay.
Eriyo nayo na wakyaliwawo oba wano oyinawo nnyumba yokka? Waliwo bitundu byange. Wanje? Waliwo bitundu byange. Waliwo eno yokka ennyumba gy'oyina wano ene wasigadde yonna watundayo kifu? Oyo. Waliwo bitundu yatundanga ekiro okusaawa nga 11. Ono nga buli kiro saa 11 atunda. He used to sell, Abdul used to sell his property every 5 o'clock in the morning. Joanne. Yes. Muzeeyi ono. Kati muzeeyi. Muzeeyi yaguzaako omwana n'atundiramu ne. Ennyumba mu mukwano. Abdul. Tukubire ku Julius kubanga kati muzeeyi njala mbadde ntumiza ndabana bali muzino nyataba kuliko ko kati nfuna ennamba ya Julius twagala kakasa oba enju wagiguza Julius simuzanga nyuma omanyi bano ne jinani mayino olukwe Gerard yani mayino jenani mayino olukwe Gerard driver o mayino Mwena anti mbuza Gerard driver o Mamani nyangala nyangala za nyumba mane nyangala empapula nzo zifaanana bwezityo nazo ziliko ne balina ebbanga nali kutusema mazima ebigala naye engulanga mazima okuyingira mu midiba ngaaga kutisa ki yanyina amasanyi magana 12 mantwalayo mu bidiba mu bidiba masansira ani yakutaasa ani yakutaasa abantu 12 wabawo n'otya bwe bakutwalayo mu bidiba gye bakutwala okutta wabawo n'otya okumawona n'obasimatu waliko abantu aba basatu nebaŋŋamba nzifule abaye atulagire tukutwale yali munaku mu bidiba kati abo abasatu baava mba ne 11 nemagamba nebabuuza mayogera kusimu kati bano abasatu bakugambanga ne bali bannaabwe bawulira bamaze okugenda bamaze okugenda ate muzeeyi ebyo byesitegedde kwegamba mani amalala basatu bakubbawo basigadde basatu anti kyeŋŋamba bali okgenda bakuleka batya ne bakakana ne bagenda ne musigala ne bana abasatu mama bagenda mugenzi ne bano ono yanyagambye ongine mu mutwale mugire mu musule mu midiba bano abasatu nebagamba kiki ekijja kikola omusomo naffe ekijja kikola abalindi boto bwe wawona nfuna bwe wakomawo ono wamulopa ku poliisi eyabeera tempted murder netugenda omukyala gundi n'abakyala tiwali kintu kyonna kyonna weyamugondanga kyatika sayinza kukuŋŋamba n'abakyala kukwatanga kyatika togambwako wagenda ku poliisi muzeeyi anti egyo emisango bwe gityo kati attempted murder musango munene se capital offense wabadde ogenda ku poliisi wagendayo lwaki tebamukwata poliisi erina otubulira waki tebakukwata si kyo myabuuza lwaki nanabakyala naye aliwani lwaki nampaabira nti namugye muki mu njuye nenziba n'enkoko andaze wali ewabeera enkoko ze zaalagawo nti nabba enkoko 5 kati ku poliisi nga bampita bwe yababuulira nenzija speed nentukeeka jansi jamu nannema nenninya akapiki mpaka ku poliisi ntuuka ku poliisi muzeeyi yayomba n'abagamba mwe mulina olukwe mukolagana n'abudu kati muyise waaki ate nga bakuloopa nze nadde mbagambye munzize mu nju yange
kakati wandopa tawalopa Abudu out of Marseille kisoboka muzeeyo omweza mungi eno sisobola katika nkwero wa mazima ene nyumba najitunda siya muzeeyi Abudu agamba ko aloya gwe ne Gerard nga mutunda awo gwe ne dulevawo temugenda nga ko aloya ngotunde wantu awo kituufu wamma wali amalalo ga mukyalawo watundawo nawe wakyewunya Abudu era ye yatundawo Abudu watunda amalalo g'omusajja nagateeka wa muzee yagatwala Abudu muzeeyi tumuyambye muzeeyi bw'anakkakkana nja kumulowoozaako bw'anaaba takkakkanye bw'atyo ngenda kugumira ekizibu kuba kati badde ku mazzi nendowooza wennindira oli amala amazzi okwoza nzije simanyi ku mwenaani gwe njogedde naye nga nja kuba mbadira eyinze n'okuba nga eyekwesi nensalawo nenenya piki sobole okutuuka wano mubiki mu budde yaleetako ab'egindi bana abawoleza abateesobola bulungi bebaani ab'emmenga awo Katerega Antonio Katerega Antonio andi mugambe ekibi Julius lindako muzeeyi jangu njaga kulaga muzeeyi yasayiningako ku mpapula zino this is his signature muzeeyi tugenda gitestinga twaba beefaanagana wangi muzeeyi lino erinnya osobola disoma lino si bwete bwefaanana lino erinnya osobola oditegeera lino Katerega oluvannyuma lw'okusoma akatabo ke ensonga za muzeeyi Antonio bwe zityo bwe zaatandika kakati olwaleero kyekipya ekitukomesezaawo ensonga za muzeeyi Antonio tugenda kuba nga tuwumulamu bwe tukomawo ate tusabuukulule kiki ekipya ekibaddewo ekinkomesezaawo ensonga za muzeeyi Antonio ku TV oba ku screen yamwe oba ku telefina eyaffe naye nga sinabagenda mukuwumulamu njagala okujjukiza nti nonga bulijjo bo bannaffe aba Hotel Lavanda bo babeerawo nnyo okubanga batuweereza services zonna catering services babeera ne lunch buffet bannange lunch buffet ya Hotel Lavanda tosanidde gisubwa anoonya okulya ekyemisana mukwano nkira wali erusaze mbanafa aba Hotel Lavanda oyagala kulya kyaggulo genda oli oluvuutu muli eyo muli emmere ensote genda ko Hotel Lavanda oli ku mmere webakako mu kitanda ekyomulembe ate nga n'omukolo gw'osobola okubanga okolera wali ku Hotel Lavanda ku bbeeyi ejja mu budget yo tovaawo tukomawo kulisaayo nnyo nkobaza okubanga okyali nange lwaki olwaliro tukomezaawo ensonga za muzeeyi Antonio katuzirabe
ebintu byabwe biwanvu kubanga na mu meetinga emirundi egiwera 3 nga nsaba miliyoni 3 Abudono mwami wa mu meetinga ne mu recordinga na mu recordinga nga ntimpa miliyoni 3 mve mu kintu ne munga sente bwo yagalo zifuna ojja kuzirisivinga mwami Abudu yagana okulisivinga sente waliyo zimuwa namugamba sente nzirese ne mukubira n'essimu ne mugatu sinkane nangamba ati yetajja kusayiningira sente ezo. Lwaki waliyo zimuwa emiliyoni 3 lwaki waliyo zimuwa byali bigambo kubanga nali maze okimanya nti abba muzeeyi naye nga twali tuyamba muzeeyi n'omukyala Agasa era bwe tuli okuzza muzeeyi ku ttaka kubanga byali ne mu meeting ey'okukyalo nga abasenza bali ku ttaka lya muzeeyi bonna bakkanya buli muntu yenna n'abali ku ttaka abantu bonna abali ku ttaka bonna bali mu meeting ne bakkanya muzeeyi akomewo mu nnyumba ye era ndowooza nabo waliwo ne Abudu yakunnyonnyola nagga nti amuzimbira nenga teriyo plan ya kumuzimbira ne Mr. Mutungi n'alagira muzeeyi yazibwe mu nnyumba ye. Abudu bwaba complaininga file ze ziri Kibuli alina genda Kibuli kubanga wano ba DPS ba wano Abudu yabafuula abantu be buli polisi ya wano yonna okuva ku ya mangamba mu Kikajjo ya wano zonna yazifuula zize era n'okumuzawo Haji Kimbero Sisiri yaliwo bamukubira era mukuzza muzeeyi naye Sisiri yaliwo Mr. Kiyimba zamana muzeeyi bamuzaamu nga Abudu taliyo Abudu yaliwo bulungi nnyo ne Haji Kiyimba wansanji nga wali muzeeyi naddizibwa mu nnyumba waliwo n'Owero omulala yaliwo n'abantu abalala baaliwo bangi. Abudu are you aware nti no wano balina okufensingawo? No, not at all. Sina kyenkimanyiko. Sina kyenkimanyiko. Naye wamanya okuddako mu nnyumba? No. Ate waliwo nga nali wano nga ndi waka. I did. Era is ongoing. Anti kakati nawaaba nempandikira IGP through my advocates ninze bateking action. Okay. Nempaaba wa Minister of Lands. Nengenda netulojinga ne caveat wano ku ttaka eryo ku kyapa kye baakola. Ekyapa kye baakola kigamba nti bagamba nti ekyapa ky'overlapping ebyapa ebirala 4. Oluvannyuma lw'ekitundu ekyasooka nga tuzze okulondola ensonga za muzeeyi ezigambibwa nti no Abudu yali akozesezza olukujjukujju okutwala ebintu bya muzeeyi. Mu kitundu ekyasooka abantu bonna abalaba programu eyo n'ab'oku kyalo kuno kwennyini bayogera nti kituufu Abudu yakozesa amagezi ge okutwala ebintu bya muzeeyi. Olunaku olwaleero oluvannyuma abantu abalaba programu eyo yasooka batekinga initiative okugezaako okulaba nti no muzeeyi azzibwa mu nnyumba ye. We twogerera olwa program Sitima y'Amaka abagiraba muzeeyi yadda mu nnyumba ye. Kaakati olunaku olwaleero abagezaako okulondoola ensonga zino muzeeyi ngaze mu nnyumba ye basazeewo ekiragiro kyava Kibuli eri ku CID headquarters nti muzeeyi azibwe mu nnyumba ye n'ettaka lye bali fensinge. Katugezaako okufensinga ettaka lya muzeeyi naye poliisi ya kuno ezze wano egezaako okubanga simanyi oba etuwa bukuumi oba egezaako okulemesa kigenda mu maaso simanyi bulungi naye ng'ensonga zo bweziti bwe ziyimidde tukyagendera ddala mu maaso. Twagala tulabe ddala ebintu bya muzeeyi bimuddira kye bafa ebintu bya muzeeyi bimuddire. Abudu agamba muzeeyi yamuguza, muzeeyi agamba Abudu yabba bibbe. Abaana ba muzeeyi baliwo. We twogerera olwaleero waliwo ekyapa kiri emu 7-2 kiri mu mannya ga Agatha. Omukyalo oyo tagulangako wano ttaka. Agatha siye mukwano gwo. Agatha tabanko mukwano gwange not at all. Nze ne Agatha tetubanko banko. Agatha siye mukwano gwono. Mama bwe bali. Era njagala okubuuza nti oba tebatulangako ku nkiiko ku Erosinga n'ono mwali neyeyama mu Erosi okuzza enkoko za muzeeze yabba ezaali zijjudde mu kiyumba. N'agamba enkoko ngenda kuzizza. Ate mwabiwandiika. Minati waliwo yali owa defense. Minati aziina ezawandiikibwa mu meeting.
n'abakulu bali ku kyalo we bali abaaliwo ng'Abudu yeeyama okuzza muzeeyi mu nnyumba ate n'amala n'agaana omuzaamu. Seeyamangako kuzza muzeeyi mu nju. Nasuubiza nti muzeeyi aza vulnerable ng'omuntu ateesobola. Nina ekitongole kyenkolera ekizimbira abantu abateesobola. Muzeeyi yali ayina more than eka 10 ez'ettaka. Kati ebirala byatunda nga byo tabikaayanira. Tetuganye waki akaayanira wano. Kakasa okusooka yali akaayanira nju yokka. Ate olwamala. Kati olwaleero akaayanira ettaka lyonna yeyanguza. Ettaka lyonna ettaka liyitawa. Ebo taata mufensinzeewo ewalala awali ennyumba ye eri gye yaguza omuzungu na bikyayo yo temukwatayo naye wano wokawoka awali amaka ga muzeeyi ekyo ekintu kitono nnyo. Wano si we wali amaka ga muzeeyi, wano we bafensinga nagulawo ku muzeeyi Masabo. Muzeeyi Masabo awo muzeeyi yawaawo muwala we gwe bayita Babirye. Muzeeyi yanguza endagaano ezimu nga ne ero si kweri. Kati yatunda agamba takuguzanga. Muzeeyi akozesebwa kati abafere bano boolaba. Babani. Abafere Agatha n'abakaabya Sarah n'oyo Tom. Agatha nga nakamanya nti abba ettaka lino. I mobilized the community. Nembagamba tufunye omubbi waaki. We started tutandika okutuuzanga meetings. Agatha najja n'atandika okumanipulating nga ebigambo byange n'okulimbalimba abantu abamu. N'abagamba nti yeye muki ye mutuufu era ajja basalirako. Agatha nti ye muki kati ye nga mutuufu atyangaani nti ye yagula simanyi gwe yagulako. Naye Agatha nga tusooka omukwata twamutwala ku poliisi e Katale neyeewakana mu statement ye nti tamiitingangako na muntu yamuguza. Agent we Agatha yali agamba nti ani yamuguza wano. Yagamba agent we yamugulira. Agent we yani amanya. Ku ndagaano ku kyapa kuliko Sarah n'abakaabya. Ye agent. How can an agent appear on someone's title? No, si agent. Agent we yamugulire wa Sarah n'abakaabya. Ebyo bigambo bya Agatha. Sarah n'abakaabya yani. Sarah n'abakaabya muntu wa muzeeyi. Mumanyi. Mumanyi. Okay. Zimunguzanga wagamba. Yani mumuzi. Yakubba bubbi. Nemuguza. Nemusuuza. N'obikwata n'obimusuuza. Abandi bayali kusala amagezi anela nyeno omunyaji ono mulundi gwokubiri menga mamone namuntu. Sarah n'abakaabya mukwano gwa Buddu. Ate Agatha. Agatha teyalwana okuzza ono mu nnyumba. Kino kyali bwe kiti. Abudu yakolagana n'omukyala kigwe basoose okwogera n'abakaabya. Bwe bakolagana n'abakaabya okubba muzeeyi. Muzeeyi bwe bamala omubba oluvannyuma ate nabo ne bebba. Olwo Abudu bebba nani? Ne n'abakaabya. Bwe bamala okwebba ne n'abakaabya. N'abakaabya akyusa ekyapa akizza mu mannya ge. Bw'akikyusa akizizza mu mannya ge. Avaayo kikimaamu. Oli muwala wa muzeeyi sokojje jangu anti oyogere ebiriwo tusobola okuyamba muzeeyi okaba tegenda kuyamba jangu tubuulire ki ekiriwo.
Anti komawo tubuulire. Kati Abudu yali afulumya muzeeyi nga muliwa mwandibaddewo ne mumulwanirira. Anti bwe mwawulira nti nno bamufulumiza mwajja omuyamba. Yamufulumya essaawa 6 yabigulanga tetumanyi fe twagendanga okutuuka wano Abudu oyo mwennyini nyini tumukwateko poloti yange ogiraba eno Yegwe babirye. Tata yakwata poloti yange n'agimpa eno gy'olaba eno. Kati gwe watunza Abudu? Nedda. Gwe watunza. Kankunnyonnyole. Kankubulire bwe kyali. Kakati mu kufa kwa maama. Nze najjanjaba maama mwaka mulamba. Tata nampa akasiimu kalya. Poloti yange n'ekkubo lyange kuva kuli kujjinja kulinga lyekkubo Zaitulo jagwa. lyensaleengesa mu poloti yange muli. Poloti yange ng'eva wano. Itako babiri atubulire. Erinnya nini wani? Ngenda kujja. Gwe tata sooka otuule. Erinnya nini wani bannange nnyina? Kakati taata ono nampandiikira akapapula. Nkyakwadde. Abudu oyo ne muyita yaliwo ne mugamba nteerako ki omukono ne muganda wange waliwo n'omusajja omulala bamuyita Gundi bamuyita Aji kati ne kojja yali abeera wali bonna nga weetuli wano mu bujja ne tutuula taata nampa akapapula kange akapapula Abudu oyo n'asituka nako n'akola ki n'akatwala mu maka ge n'asituka nako n'akatwala mu maka ge ne ŋŋamba Aji Abudu atutte akapapula kange naye munyambe okole ki okamunzijireko okamunsabire namuwa nti teerako omukono bwe nti akapapula teyawandiika n'asituka nako n'akatwala mu nnyumba ye kakati kiseera kyatuuka Abudu oyo n'aleeta ebikondo n'asiba okuva ku ffumbiro paka wali Nyonnyola gena maaso. Kakati Abudu oyo bwe yamala okusiba Gundi sseŋŋenge ne wali n'addira wali ku nnyumba ye naye n'asiba sseŋŋenge kati abaali banogammira muno Abudu oyo n'ajja n'abalumba n'abagamba mukola ki muki mu ttaka lyange kati ne bankubira essimu abaali banogammira nti Abudu atuggyeko mu mira akoze eki amuyiye sina kyakukola kuba Abudu yeesibye ku ki ku poloti yange simuguzanga ku poloti yange taata ne mubuuza taata Abudu amuguza ku poloti yange ko taata situndanga poloti yo ekiseera kyatuuka Abudu wano n'asiba sseŋŋenge n'omulala n'amusiba wali nga wali ekikomera ky'obutunda wali kati ye gwagamba mbu gwe waguza yani Abudu agamba mbu anti kankunnyonnyole kati poloti ono yagizalamu patisezi 3 n'asala okuva wano ne wali ku butunda wali ne wali nga ku bumuli wali n'asala n'addeeri kati kakati ekitundu ne kisigala wakati wano akatundu ne kasigala wakati wano kakati Abudu oyo ne yeekweka mu mwami oli bamuyita Masabo kubanga yane bwajja wano asobola okunjulira kakati anti ng'aseze mu patisezi jjukira ekkubo lino alikoze eki alizibye Abudu ye yasalamu patisezi Abudu n'asala muno nga ye nga tewali kuba taata yampa akapapula wuuno wano okiwulidde abantu bonna baaliwo kojja lwakuba yafa ye yandize naye n'akola ki mubireko eyo tamuganda muba muyingidde mu maka g'abali eri eyo muba muyingidde mu poloti z'abali temugenda yeeyo ekyo mukireke ono omwami wayimiridde ewasaati eya bbulaka bwe muba mukoma kubanga bali tetwagala batulugunya omwe abaguza taata yabaguza kakati munnange yagala kusika trigger nedda taata awo ejjinja weeririrabika kakati munnange taata ne mubuuza nti guwaguza Abudu kyenebuuza Abudu yajjawo obuyinza obusala mu poloti yo patisi 3 timanyi wuuli wali ne bw'omubuuza wuuli muyita omubuuza omugambe obuyinza wabujjawa kati kubanga nze olaba nakatuuka kati ssaawa zino kiwulidde ye mwennyini ng'obuyinza bwe bwalagira n'atema ebiti n'asiba sseŋŋenga Abudu wano ye bafensinga wasalamu patisi 3 wajjawo authority okusalamu patisi 3 wano wenyini we bali yange n'agitwala ewuwe bwe ntuwapa endagaano y'ono n'onsaba emitwalo 5 nga mugamba ku mitwalo 5 sigirina naddira mmira wange omu n'amutunda yennyini azitubuulira yangu nkulage tomanyiiwo wasala kati balage wasiba sseŋŋenge
balage babuulire saagala kuwogera nga ero nanti bebakolerawo tolaba obutunda bwabwe bebakolerawo mu poloti yange kati ng'onamaze osalamu paati 3 ekyaddirira kojja ne muyita ne mwami Masabo ne bwabeerawo kubanga mwami Masabo ono yayita emabega wa mwami Masabo n'akwata ssente n'aziwa mwami Masabo n'aŋŋamba nti nguzaawo mwami Masabo ne mugamba nedda mwami Masabo muyita otya mwami Masabo semumanyi dira waki wa poloti kati mwami Masabo n'akola ki ono n'addira ssente n'aziwa mwami Masabo ne mugamba nti sigenda kuguza budde poloti yange kuba twagana okukola ki okukkaanya kati mwami Masabo ono n'addira mwami Masabo n'akupa ssente akatundu akaali wali ke yagula kuvaawo awali ekito bwe ntuma abaana mugenda muyunje yakatooke abasajja benga abaana bakabajjako nga babakolako effujjo nange mwennyini abudo oyo gansanga mmirawo nga bakoze eki bamunozeenoze nensirika kubasayomba naye kati bw'omala oguza Masabo ki ekyaddirira bw'amala oguza Masabo oyo mwennyini n'alyoka asigula mmira yalimu n'amutunda yenna n'amutunda kati ng'amusigula ng'ani nga mu buyinza bwe n'amutunda n'amutunda n'engende waliwo gundi aji Kivumbi ebiseera bwe yali kyeyamani waffe Receipt Free n'engendayo naye teyampa amagezi gonna nenkoma wano ebintu ne bitulemerera kwe kutambula netugenda kati Abudu n'asigala nga ya owninga wona okudda eri Abudu yatwalawo tetumanyi nfunawo gye yafunawo kubanga nze nali ndabirira poloti yange eyo nga gyemanyi tata gye yampa Masabo abeera eri ne bamugyamu mu nnyumba ne bamutwala eri akazinga kati bo baakola ddiiru oyo Abudu oyo n'akola ddiiru n'omuntu omulala bamuta Gerard Gerard n'asasula emizigo n'asasula omuzigo kati bw'asasula omuzigo n'ataata ne bamusasulira emyezi 6 ng'Abudu oyo akwata ssente n'azitwala wannannyini nnyumba taata ne bamutikka wano kati nga wala bende takafulase kano ne muwa caayi kati bwewanga gwe waneeno waguzawo Masabo Abudu ate owninga ate ennyumba ya taatawo kubanga ntegeera ekibuuzo kyange kakati ate Abudu atwala ate ennyumba ya muzeeyi bwewanga mweddiruzo ne Masabo zaali eri lwaki muzeeyi yamujja mu nnyumba tetwamanya kuba twajja ne tumuleetera ebyokulya tata tetwamusangawo kati era nenziruka nembuuza aji omumanyi tomumanyi era wabbajjiro wali eri waggulu nemubuuza tatolooza yalazeewa nandagirira nanga nti twabulabe bamuyisa wano ne bamutwala eri akazinga era gye twamusanga taata ensonga za muzeeyi Antonio ndowooza amulaba wezikutta kati nja kusimba ebikondo tojja bisimba poliisi yebiyingiddemu poliisi ekyageza kukulaba nti wabaawo enteesaganya wakati wa sayizi zombi naye nga ffe ng'aba program sima y'amaka kye tulwanako nti muzeeyi abeere emirembe mu nnyumba ye ngenda kubanga nzizamu okuwumulamu bwe tudda tulabe byaggwerawo muzeeyi ye kyemuba mumanya nti ennyumba mwali twagala kusiba bikondo ki ekyaddirira I was here the other time, you remember? Yes. Ndio sema na Swahili basi tunaweza ongea. No, mimi lakini iko lugha ya East Africa community. I don't speak Swahili. But that's East African community language. I know it is, but okay. Now, what is your take on what's going around? No, let Abdul do the talking. He's the one who can give you all the details. But he keeps mentioning your name. That's why every time I come here... Because I'm the owner of the land. And I have the official original title. Who? Really? I do. So how did he become a tenant on your land? Who? Muzeeyi. He's not a tenant. He's there illegally. And He's there illegally. You and Muzeeyi, who was first on this land? He was the original owner. He sold it to me. He sold it to you. Mm-hmm. And now, because of fraudsters trying to get money, they're using him. So you talk to Abdul, you'll get all the details. Okay. All them correctly. All right, omuzungu abadde atubuulira nti nno muzeeyi ye yali nannyini ttaka lino the original owner. Ageze n'agamba nti nno ye original owner nti ye nannyini ow'enkomeredde. Nemubuuza nti yene muzeeyi ani yasooka okujja kuno nanga muzeeyi ye yasooka nti naye muzeeyi yamuguza naye ate abaana be bakunnyonnyola engeri Abudu gyazze afunamu ki engeri Abudu gyazze afunamu ewantu wa muzeeyi byonna obiraba nga birimu amatankane muzeeyi ayinza okuba nga yatundako
naye amayinja gonna olaba we gayita era ne fensi gye bali mu kuba olaba nti eyita eri. So muzeeyi bw'abanga yatunda nga yaguze ene w'omuzungu, muzeeyi yayagala kafooke katono nnyo mu nnyumba ye. Muzeeyi akaddiira omwo oba oli awo Mukama muwumulize omwo, naye Abudu ye afuuse Abudu. Kakati abantu abalaba program Sitima y'Amaka kyabakwatako nnyo era ne bakola ekisoboka okulaba nga muzeeyi adda mu nju ye. Wenjogerera muzeeyi yadda mu nju ye. Kati bagezaako okufensinga naye Abudu alese wana abapoliisi bagezaako kubanga balemesa okuba nti nno bafensinga ennyumba ya muzeeyi. Katuddeyo ate tulabe. Omuzungu aŋŋambye nva kwogera na muzungu. Aŋŋambye asoko kakane. Omuzungu aŋŋambye wamuguza ettaka lino. Omuzungu wamuguza awo. Wamanya. Wamanga eri wansi. Omuzungu wamuguza eri wansi. Omuzungu tewamuguza wano. Namuguza ni mamenga eri. Mamenga ngeri. Mamenga wansi. Yamuguzayo. Abudu lekagama paperwork has always been manipulated. Ekyo kikiriza. Sikikkiriza. Gwe ekyo gamba mbu n'ekyapa tekiri manya ga taata w'abano. Nga gwe kennyini omanyi bulungi nti paperwork has always been manipulated. And between you and I, nawe kennyini okimanyi nti paperwork has always been manipulated. Kyenkugamba leero kyenjala okukakasa abaana manipulating paperwork bantu ba muzeeyi era bakolagana nani ne muzeeyi. Kiki kyoyagala okumanya ekisinga? Ate okimanyi bantu ba muzeeyi kwoli? No. Kwoli? Kuba manipulating paperwork siriko. Kwoli Abudu. But what I want you to agree. Prove it to me. Labayo, be careful, wegendereze. Anti, gundi zijja kukola. Kiki kyogamba nti kwendi? What I'm saying is. Kiki kyogamba nti kwendi? No, kuchentegeza lwanchi ngamba nti nno kwoli. Gwe nango okimanyi omulundi gwe nasooka okubeera wano. Twajjayo paperwork yenna. Yes. Okiraba. Ne tutunula mu paperwork oyo ne tutunulira signatures ez'enjawulo ng'ezisinga tezikwatagana. Ng'eziri eno si ze eziri eri, ng'ebigamba wano si bye ebiri eri. Okikiriziganya. Byonna nkyabiina ku record. So, olwaleero kye twagala muzeeyi abeere mu nnyumba ye peacefully. Muzeeyi yatundawo. Okiwulira? Ati aba family bagala muzeeyi tatunda. Nono nenanyini gwagamba gwe mwagulako annyonnyola engeri ewantu we gye waagendamu. Babirye waali. Are you pleading for muzeeyi? No. I want justice. I may are not. You I are no. You looking for the I right may information hypothetically yes, but. Then give me space. Muzeeyi yatunda. Muzeeyi nzirina endagaano. Muzeeyi bw'amala ottunda bwe muteeka ku TV abafere ne balaba nti waliyo muzeeyi akaaba ne batuukirira muzeeyi. Muzeeyi bwe baamala omutuukirira ne bakwatagana naye ne baddira ettaka lya muzeeyi lye yatunda edde liriko n'abantu si nze nzekka ne balikwata ne baliteeka mu mannya gaabwe nga bamulimbye nti balooya be. Kati ngani? Nga Sarah Nabakabya. Sarah Nabakabya looya. Bwe yeeyita nti mukubira gye. Sina contact ye. Ani agirina? Muzeeyi. Muzeeyi alina namba ya Sarah Nabakabya. Ginonye. Kuba kye twagala tufensingeko awantu wa muzeeyi awo, muzeeyi abeere wakaawo. Oba muzeeyi yatunda. Bani abaaliwo ng'atunda ku famire wa ku bantu bani abaaliwo bateekako endagaano. Bani abaaliwo. Yajjayo ekyapa. Ng'ani aliwo ku sayidi ye. Muzeeyi bwe yali atunda yajjayo ekyapa n'akitwala ewa looya. Looya ani? Erinnya lya looya ndyerabiddemu. Yatunda yaguzaani. Yaguza gwe. Alina we yanguza, alina ne we yaguza abalala ne banguza. Enju yagiguza Julius Kibi Magembe. Era yamanyi we baalabagana amuguze. Julius nze nanguza. Okimanyi nti no Julius was impersonation. Okusinziira kunoonyereza kwe nakola. Behind Julius was your face.
Impersonation cheche. Namunoonyerezaako ng'eyali mugongo gwa Julius yali gwe. Zino ensonga mbadde saaziwummuza. Muzeeyi naye nga tugenza okwetoloola bwetu ti Abudu ng'obadde oweekweka migongo gy'abantu no manipulatinga muzeeyi. Kati njala okikakasa okuva ku nze nti ekyapa kyogezaako okuwolereza muzeeyi yakwatagana n'abo abagezi okuva ku saidi yammwe y'amawulire nga mbawadde nkutaddemu gwe Joan. Thank you. Nti ne bakwata ekyapa ne bakikola kitwaliramu n'amayumba gali wali waggulu. Abamawulire be bakola ebyapa. Abamawulire tebakola byapa. Ne baweereza ne batipinga bali information. Nti eno waliyo omulimo. Ekintu kye basobola okunyaga. Muzeeyi yatunda. Kweleta Julius eyaguza. Naye okola unlawful eviction. Who was evicted? You unlawfully evicted Muzeeyi. Yeah. No. Midnight. No. Can you witness it? But the daughters are here. They are saying it. Ani aliwonga Muzeeyi left this place peacefully. Nga ina grave awe ya mukazi we mama wabano. Najja n'agisima misana nayo n'agitwala. Muzeeyi we mbana mwa evicting ate maiti nalingi twala wanayo. Njagala oyogere. Tewatuletera polisi. Ani agisimawo? Tewatugamba nti wagulawo. Ani agisimawo? Naye Abudu oli musajja mukulu naye saagala kuwaayirizanga. Ani asimawo? Walolabya maiti gye basima emisana. Ani agisimawo? Abaana baabana abaabijjawo bagamba. Amma bakojja baatugamba jjajja Poliisi omwami oyo n'atugamba nagulawo. Mujjawo maiti ya mama wamwe nagulawo. Netubuuza taata nti osobola otunda ota maama waffe ko tata situndangawo. Ate nga naawe okiraba. Kati maama wo bojjawo. Anti wabaleetera poliisi. How? The literacy of this family to take what belongs to them. How? You know how. No, you should know. You should explain to me. I don't know. Tatundanga makage fe tugaagala. Mzee talina waejo. Tetulabangako muntu yenna ajjakayanira nnyumba eno. Toba muzeeyi ennyumba yagitunda. Tetulabangako. Tutambudde emyaka egyo nga tuwoza. Tetulina gye tutatuuse. Okiwulidde? Naye singa yali aguze ennyumba eno nga waali. Abagamba bakyagwaliyo. Anti twagala omujulirwa ajja wano. Atusikambule matu. Kubaabira gwe bagamba ati n'abakaabya si waabwe. Muzeeyi Antonio Kateregga yeegatta ne n'abakaabya Saala ne bampaabira mu presence office. Bo babiri. Because olaba fena abali mwene ensonga. We have taken time to come on location. Not Susan Tiayimuka najjawa. Nedda sebo. Toyogera bwotyo. Siwe batoye balonyereza ebintu by'ettaka. You come on locus n'omanya what's going on. I have spoken to Susan. I have dealt with her on so many cases. Let me call her. And let her confirm to me nti no yakugamba nti no muzeeyi yatunda. Okay, listen, I'm calling Susan from State House. Yes, Madam Susan. Yes, please. Nkulamusizza nnyabo. Kale. Nze Joan ng'eraba ontegedde. Joan. From BBS, yali awo oli ku nsonga z'abamwebe. Yes, yeah. Kakati ndera in the similar issues but with a different family, these ends of Kasenge. There's a gentleman called Abudu. I don't know whether he has surfaced in your office before. It's called who? Abudu Mutebi ku nsonga za Muzeeyi Antonio. Muzeeyi Antonio? Yeah, the very elder man. Omulangira. Mulangira. Omulangira? Yes. Omulangira oyo yali azzeeko mu ofisi yange naye omulangira yafunamu okusinziira ku bwe nalaba omulangira oyo yafunamu obuzibu. Omulangira yalwala okusinziira ku bye bakugamba. Nedda si bye baŋŋamba. Olukiiko lwennyini lwatuula omulangira najja ne muwala we. Okay. N'oyo omusajja najja ne tutuula mu nsonga.
kati nga omulangira agamba nti Abudu atwala ebibye yatwala ennyumba ye n'amugoba n'ewakaawe. Kaakati ne tuwuliriza ensonga. Omanyi nze gw'olaba mpulirizo gwa Kawala n'agw'Akalenzi. Sisala nsonga kusinziira ku myaka yadde n'akamu yadde n'obutaasoma yadde n'obugagga. Every case ngiwuliriza okusinziira ku merit yaayo. Okay. So nga mpuliriza omwami Abudu ne mulangira naye okukomenkereza kwa byonna omulangira oyo ekisooka yatunda ebintu bye n'aba ng'asigazza awaka awo naye ewaka awo omuzeeyi oyo nga bwe nkuga nti alabika yalwalamu n'atandika okuwasa obuwala obuto obuwala obwo obuto oyo muwala olwo yabiŋŋamba obuwala obwo obuto obwali obw'emyaka 17 18 ku myaka gy'egyo nga bw'omulaba obuwala ne butandika omugamba nti tuwe ettaka obuwala obwo n'abuwa ettaka omwami oyo n'abukoleranga n'endagaano kubanga of course they were manipulating him olwa age. Kaakati obuwala obwo bwe bwamalanga ne bukwasa ndowooza baakolagananga n'ono Abudu kubanga Abudu ng'abusetinga apu muzeeyi abukwane muzeeyi abuwe nedda tabusetinga. Madam Susan bino bye nkugamba bye nanoonyeza ku kyalo anti kati wulirize gwe olinayo omuzeeyi omulala gw'osobola osetinga omwana ow'emyaka 18 n'amugira bw'aba ayina amaddu muzeeyi ye alina weakness ye weakness eyo Abudu si ye yagireeta kuba yagulako ne ku mmotoka muzeeyi alina looko gye yalemeramu kati bw'obuwala ne bubanga bufunye omuntu neiba waabwe ng'ate yagulaagula kati ne bumuguzanga ne bumuguza n'ennyumba mwabeera ennyumba eyo ate okusinziira ku Abudu kye yaŋŋamba ne muzeeyi muzeeyi yatunda ennyumba n'agiguza omuntu omulala atali Abudu kati oyo omuntu omulala era gwe yaguza Julius. Ensonga za muzeeyi Antonio olwaleero ndowooza lwe tuziwunzika ebikondo ebyo byasibwayo oluvannyuma olunaku olwo twakiriziganya n'abapoliisi olw'okuba nti nno enjala zaali ziggiddwayo wali kugamba tuwa predicting terrible violence ku side zombi ne tugamba postponing after a meeting ng'afande Mutungi ku CID ekibuli ayise parties zino zombi. After that ebikondo bino ne bisibwayo bulungi mubale kubanga mbadde bala balungi nnyo okubeera gye twatandikidde program Sitima y'Amaka sigenda kubanga nsukkawo musula bulungi until next time afidaze.